okusonyiyibwa. Kubanga bwe munaasonyiwanga abantu ebyonoono byabwe, Kitammwe ali mu ggulu anaabasonyiwanga nammwe. Naye bwe mutaasonyiwenga bantu ebyonoono byabwe, ne Kitammwe taasonyiwenga byonoono byammwe. Awo Yesu n'agamba nti, Kitange, basonyiwe, kubanga tebamanyi kye bakola. Ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Naye n'agamba nti, mpaawo omuntu mukama wange. Yesu n'agamba nti, nange sisala kukusinga. Genda, okusooka leero toyonoonanga lwakubiri. Nze mwene, nze nzuuyo asangula ebyonoono byo ku lwange nze, so sirijjukira bibi byo. Balina omukisa abeekisa, kubanga abo balikwatirwa ekisa. Kubanga ndisaasira obutali butuukirivu bwabwe, n'ebibi byabwe siribijjukira nate. Awo Peetero n'ajja n'amugamba nti, Mukama wange, muganda wange bw'annyonoonanga, naamusonyiwanga emirundi emeka, okutuusa emirundi 7? Yesu n'amugamba nti, sikugamba nti okutuusa emirundi 7, naye nti okutuusa emirundi 7 emirundi 7. Bwe twatula ebibi byaffe, ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako byonna ebitali bya butuukirivu. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwe biri ewala, bw'atyo bw'atutadde ewala ebyonoono byaffe. Towalananga ggwanga, so tobanga nange yonna eri abaana b'abantu bo, naye onooyagalanga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka. Nze Mukama. Eri ow'ekisa oneeraga ow'ekisa, eri eyatuukirira oneeraganga eyatuukirira. Kubanga ggwe, Mukama, oli mulungi, oyanguwa okusonyiwa, era ojjula ekisa eri abo bonna abakukoowoola. Okusaasira n'amazima tebikulekanga, bisibenga mu bulago bwo, biwandiikenga ku bipande eby'omutima gwo, bw'onoolaba nga bw'otyo okuganja n'okutegeera okulungi mu maaso ga Katonda n'ag'abantu. Bw'atyo Kitange ali mu ggulu bw'alibakola, bwe mutasonyiwa mu mitima gyammwe buli muntu muganda we. Awo bwe munaayimiriranga nga musaba, musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu, ne Kitammwe ali mu ggulu abasonyiwa ebyonoono byammwe. Era temusalanga musango, nammwe temulisalirwa. Era temusinzanga musango, nammwe temulisinzibwa musango. Musonyiwenga, nammwe mulisonyiyibwa. Era mubeerenga n'obulungi mwekka na mwekka, abakwatibwa ekisa, nga musonyiwagananga, era nga Katonda bwe yabasonyiwa mu Kristo. Nga muzibiikirizagananga, era nga musonyiwagananga mwekka na mwekka, omuntu yenna bw'abeeranga n'ensonga ku muntu munne, era nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe, era nammwe bwe mutyo. Nga mutunuulira nnyo walemenga okuba omuntu yenna aweebuuka mu kisa kya Katonda, ekikolo kyonna eky'okukaawa kiremenga okuloka n'okubeeraliikiriza, era ne kigwagwawaza abangi.